Entaabo obuwumbi 20 ezigambibwa okuba nti omukulembeze w'eggwanga yazisuubiza okuziwa abasuubuzi abaakosebwa amataba agayingirira amaduuka gaabwe mu mwaka oguwedde zifuukidde eddalaganyana ekiviiriddeko n'abasuubuzi bano enfunda ez'enjawulo okuvaayo ne bawanvuya ku maloboozi ekireetedde abakulembeze ab'enjawulo okubagumya nga buli kimu bwe kikolebwa okukakasa nga bafuna okudduukirirwa. Wabula abamu ku basuubuzi bano abaakosebwa bagamba nti we bituuse obugumiikiriza bubaweddeko nga kati batunuulidde kulaba nga bo bennyini beetuusiza ensonga yaabwe ew'omukulembeze w'eggwanga. Mugamba abasuubuzi balina mpisa naye enkunga era ntegeeza ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omwenda Oweekitiibwa Ssaabalwanyi General waffe omulungi tujja e Nakasero ku State Road maka muli bantu lolo ensonga eyo tugamba nti tukunga mwena abasuubuzi abali maduuka abaafiirwa nammwe abavaamu nga muli mu byalo mujje mutukwateko ng'ennaku mwezi 15 tugende omukulembeze w'eggwanga mu mirembe atukwase ssente ezo. Kudduka TPC1 ki TPC1 21 bajja kubulya nti bano balaze wano bano bagenze wano mutegeere bibadde ebigambo byange baagaliza okutusisinkanayo ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'omwenda tugenda kuba pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Ddala abantu bajja kuyambibwa bafune obwenkanya abaakosebwa amataba. Essaawa zino tewali bwenkanya. Lwaki? Pulezidenti Museveni kubira omulanga ennaku z'omwezi nga 15 ogw'omwenda tujjawo mu maka ge Nakasero. Bano kuliko n'akakiiko akalondebwa okusunsula abaalina okufuna ku nsimbi z'amataba abagamba nti mu kiseera kino tebakyalina kye basobola kugamba bantu era nga basabye omukulembeze w'eggwanga okuyingira mu nsonga eno. Oba muli mu kuganye oba sano tebagala zituwa kuba ebibinja tebiriyo bya mirundi ng'esatu wadde ebiri tuli ekibinja ekikimu tulemeddwa okufuna ssente zaffe ebbanga lyonna tukoze tutya pulezidenti Museveni. Oweekitiibwa pulezidenti akantu kaffe wakatuwa naye kaganyiddeyo mukama waffe tusaba otuyambe otwogerere n'abantu abo bewakasente kaffe. Mukama waffe watugamba kiri ekisanja tewali twebaka tetwebase naye era tulibulye ssente ziganyiddeyo. Ente bwetagiwa bikuta tekuwa mata Nganya nazo olw'ensonga nanze n'abakyala nkooye ebibuuzo ebimbuuzibwa era nze ndi mukambwe olw'ensonga pulezidenti Museveni yateekawo abantu bakolerera abantu ba wansi lwaki temuyamba bantu nnyo balina omuntu ng'oli twalibadde tugamba ba wiiki emu wiiki ejja nze nabadde newaddeyo okusolooza abantu tugende ku State Lodge tukabirire muzeeyi waffe atuyambe naye ffe tuli bubi bannanga batali mu bintu bino tebabanyi kigenda mu maaso tebayinza nakuwulira ntino omuntu oyinza okusula enjala. Wabula omukulembeze w'omukago gw'ebibiina by'abasuubuzi Gufuta John Kabanda asabye abasuubuzi bano okubeera abakkakkamu. Ssente zammwe tuli mu nteekateeka tubadde twafunamu obutakkanya n'ebitongole ebyakola lisiti naki naye tulaga twali konsayidinze era essaawa yonna mugenda kufuna essente zammwe omukulembeze w'eggwanga zeyabasuubiza ate zonna. So tubasaba mukkakkane musigaleyo mukyali so patient essaawa yonna tugenda kuvayo ne statement ebalambika lunaku ky'olutuufu lwe mugenda okufuniramu ssente zammwe. Mwebaze nnyo RCC akoze nnyo mawuya okulaba nga musobola okutuuka ku bwenkanya buno. Mu ngeri y'emu omubaka w'omukulembeze w'eggwanga mu Kampala Hajirule Mawuya ayongedde okukakasa nga n'olukalala olutuufu olw'abaakosebwa we lwawedde okutereezebwa ng'era asabye abakwatibwako ensonga okwanguyako buli kimu mu bwangu. Kaakati ya lisiti gye tugenda okukwata oba gye twamaze okukwata edda tugitwale wa mukama waffe Prime Minister ate era tumusabye nti nno abantu bano already bakandaaliridde essente zaabwe bwebanga lisiti ebadde tusibye mukama waffe Leader of Government Business Prime Minister mukama waffe Kampala Minister for Kampala Mama for Presidency Minister for Finance abantu bano tusaba babawewe ssente zaabwe kuba oluusi bagumiikiriza ekikola ki ekigenda awala. Kimuli Abdallah, KTV Amalindirire.